munaga nakula musagera nga kubuzaako olunaku lulitya obubiseemu otya olunaku lwa Sunday bangi mba mu masinzizo era mbakulisayo kuba gye mbadde abadde mu mikolo abadde mu kusengeza enjawulo nabo mwenna mbakulisaayo abafunye ebisava mbasanyukirako nabali mu nnaku lya munnamu nsaba Mungu abeerenga abagumya amwe mwenna abali mu mbeera gye mulimu nyongera okuba nti okusaba nti weekwase Mungu ajja kuba nti akusobosa okuba nti oyita by'oyitamu tomugatti katokola kyonna kyonna ekirala mwekwasa ajja kuba nti akufa tandiki nkata gemanya program Embuga omuntu avujja tukyesada wali mu nnyumba mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi mama mone n'amatovu mama nkula musaako era nga nyongera okuba nti nkusabira omwana okuba nti asobola okuba nti akuwanga zimwe nabo tugobera ku TV mbebaza abali mutala mangi abali ku Facebook YouTube abatugobera ku nga otudde waka otaba mu ddiiro yo abantu ngemwe namenna ab'emutungo kitale bugolobi kiswa nakawa mwenna mbebaza okuba nti nomubeerako ne mbanga Mungu bera mumpamanyi okuba nti nsigala nga ntambula n'okuba nti mpeereza eggwanga mukama weekye mukisinga okuba nti ekyokunyirira neebaza Mungu alhamdulillah awo nenzizaako ajjati wange okundabirira mashallah ajjati Fatuma nakati naye nkwebaza okuba nti nno akasusu kwe kalinyirira nga muzeyi bwagambye naye weewaawo ngenda kuba nti ensonga kyali mu nsonga za ttaka era nga kyakutte wansi ne waguluka ngentandike ne story waliwo omukulu Munezero Seraje yajja wanabula nga alina ensonga gyatunyonyolamukko tubeere nga tumulaba biki byatugamba muzeeyi atandikirawo okuba nti nno ajja nga awanalisisiye ku nsonga eyo kale producer ngenda osaba mpe story eyo. Musonyi bakali kayise mugenda batukomawo tukomyo n'ensonga ey'okuba nti tugenda story genda kubejja katono nnyo kansooke ngira ntamuze yagira tulamusaako anyo ne bikinenga story genda ko olaba nti ekintu kyonna kasooka kigattako ekirala kikola bulungi nnyo ekituufu kakati goli musajja musiraamu mutuufu nnyo ntya naye bwe tukola pulogulaamu n'owa shiriki tulaba ng'etambula mulimu nekyoleta kale omusiraamu n'omushiriku obakola story obakola show lwaki combination musajja n'omusajja munne abasiyasi kituufu akatogo walina okubaawo ekibeero nze Tamale mpozi wangamba enkofiira eyo yabaki enkofiira oba otuuse ku ddaali obwakalininaali ng'olina ebyamagero byewakakola ebisuka 10 olina byewakoze byamagero bingi nnyo tuweeyo nga bisatu leero ulira tuweeyo abantu bogaye abaneereegamu 214 wiiki ewedde ab'amaanyi abalina ab'amaanyi bankuba 10 bali bagita fellowship bali luddawa bagenda kutemba nnyo omusango gw'abasinzi ekyo kimu naye nze gavumenti ebawa ssente muzeeyi abawa ssente nze nfa bwavu singa siri musajja yeekulya singa ebinyambi biri ebi bibiri my children are bright ne bwembateka mu masomero amabi manye ayina figa ne bwayambala olulagala ejo asigala mulungi bwe kiri my families bategeera nti baatujooga bonna bali wamu mwekwata wamu temweyuza baali balese ekikwata ekyakaliisa miliyoni 10 kuba balina abayazi omupakasi waabwe agende abakolere obupakasi twabumala ekyo si kimu ekyo kimu towulyanga keyabba emmotoka yange enjuki nemujja Kenya towulyanga koko bayita mutwalibu yabba emmotoka yange yali mutwalibu okuva e Sirongo tamanyi oba yagira ku mbwa nze namusanga Kaleerwe ali bwereere nti nze nabba emmotoka ya Mirundi towulyanga yabba emmotoka yange nemujja Mulumbe omuti gwagwa nga nva Mityana kaketi nempitira mu kkubo bwendi mba nsanga bagenda okuziika ne baŋŋamba owaayi abantu baagala okukulaba jangu obabuuze kwanze Mulumbe nti abantu baagala nnyo okukulaba ngenda okutuukawo ng'eyabba emmotoka yange yaddukira Sudan yeyafiiriddwa omwana yenyini eyabba emmotoka naye raba omuti bwe gugwa n'okola ekkuba eddala kumbe likutwala wali tobuuzanga ku mwenda mwenda yandabako mu mmotoka ye
live yakula motoka live kale ngatuwadde ebyewunyisa kuba ekigo nenjivaamu bagenda omutuusa mu ddwaliro nga andaba ku kisenge nyimiridde bwe the man is there oddanga muno mumanyira ngaokola teepu endala kale kabatuwa story wali omanyi nti nakale manyire okumala wiiki nga tulabiseeko mu mawulire wabula yatuula awo ne batuulanga emigugu bepankira ku nsi neba yakalidinaali oba otuuse ku ate okonye kukya nakalema naye mutulaba tunyirira omusota ogusinga okunyirira naye ogusinza busago naye obusago bwegulina mutulaba tutambula twambadde amasuuti amalungi ffe kyetubafaananya kugenda mu ttooyi ekkola lyansonyi nakulya mmere batuwe story tugende mu maaso kirali kyetubafaananya tugende mu maaso zono olugendo okuva mu nsozi z'Ekabale eyo mu Kigezi n'abanga naye alina ensonga yemuleese ng'omuntu era nga obuzibu bw'alina era bwekuusa ku nsonga za ttaka era nga alina ebimu byazze okuba nti atunyonnyola ayagala kuba nti afuna obwenkanya yafuna okuba nti no yafuna obutakkaanya wamu ne family members abamu n'abanga baatwala ettaka lye eryamulekerwa era nga baali kulumpanya n'abanga teyafuna bwenkanya mu kkooti zaffe oba mu mbuga ez'amateeka agamba nedda kempira pulogulaamu ey'embuga kanziruke basobole okuba nga banyamba anga asobole okuba nti nfuna obwenkanya kamuba wesigana kuba nti mbalwiisaayo atubuulire amannya ge wone gy'aviire na kirwaki aze ku STV okuba nti anoonya obwenkanya mbadde nsaba abali baffe beyanjulire amannya go ne gy'oviiridde n'ensonga lwaki zonoga ndi kanzije ku STV. Mpitibwa Munezero Siraje nzaalibwa Butobere nafuna obutali bwenkanya sangibwa Kabale district mu Kigezi Western region mu Uganda kati waliwo ensonga yange ettaka nafuna obutali bwenkanya ettaka eryo jjajja wange omu yali wa maama omukadde oyo yafa nga teyazaala maama n'amulabirira nga yamuteeka mu ssente we yali agenda kufa nga n'atera endowooza okutuusa okufa n'amukolera n'obuwandiike ne mu balooyazi endagaano anti waffe bweyogerera eyo n'azitereka kati we twakula nga ndaba bagezaako okutundawo basenda amalaalo biki neŋŋamba kanzirukire mu kooti nengenda mu kooti mu 2014 nenfuna letters of administration neneyongerayo mu kooti omusango gwange fayiro yange eyitibwa 051 for 2015 netuwoza mpaka omwaka guwedde 2021 mu Gwokuna omulamuzi n'agenda ku ttaka n'agamba omusango guwedde tulinde judgment mu Gwomukaaga 2021 neninda okuva olwo nga looya ngamba yagambye agenda kuteeka ku email olwa COVID-19 kooti bazigaddewo netulinda email nebula mpaka mu December looya n'angamba judgment bagambye ejja kubeera nga 25 January 2022 naye judgment yavaayo nesifuna era bwenkanya buli awo omulamuzi ng'agamba nti abantu basatu baveeko ku ttaka omukaaga gusigaleko ate nguwe cost abantu baliko ttaka baliko abantu 9 n'agamba kuveeko basatu kwaliko abantu 10 kati jjajja maama yasooka okufa jjajja oyo n'abulwa amulabirira anko wange omu n'agamba nti baasalawo bajjo polotemu bafunemu akasente akalabirira omukadde oyo jjajja awa maama maama yasooka okufa mu 89 jjajja asigalawo kati jjajja mu kusigalawo kojjaawo ajja naye kojja wazze jjajja wange azaala maama n'abeera mu ttaka eryo kati naye akaddiye kojja nga najja nga amulimanganya amusinza bwongo kati nti jjajja n'asalawo bafuneyo ettaka limu polotemu bafunemu akasente kalabirira omukadde oyo kuba yali takyalina buyambi olwedde nga maama amaze okufa naye nga ettaka olwedde yali wa maama muwandiike era ne babukolera obuwandiike obwo owa looya gweyitibwa Peter Lwaheero naye yafa kati obuyinza yabulekera Reverend Bikanjiiso looya ali Kabale eyo kati ensonga netuzitwala mu kooti bwe zityo naye kojja wange omu
nti yawaako abatabani be kutaka eryo erya maama wange kuba ffe twali bato n'awaako batabani be n'abaana ba muganda be nti eddala n'alitunda nali nsubira omulamuzi okuteekawo obwenkanya agambe nti atiisi baveeko kuba endagaano ze baleeta ezimu bazikolera mu kaalo ga Sheseero ng'ate ettaka lisangibwa Kinyuseero. Omuntu aguze ettaka mu zooni eno mu LCL endala. Kati naye nsubira nti ng'omulamuzi amanya eby'amateeka kubabuuza lwaki mugule eno ate nemukolera endagaano naye ate kyewunyisa buli omu okusanga nti omulamuzi yagamba babeerewo ate mbayo kosti. Kati bano abaavuddeko be bajjeeko bibwe yawadde ensonga kiri waki balina okuvaako. Yagamba nti omu akozesa homestead yaffe eyo yayonoona olusuku lw'amatooke n'emiti n'amalaalo agajjajja wange oyo kuba baali bamuziika awo n'agasendasenda, so oyo ye ng'agamba nti aveeko. Owokubiri yatya okuwooza teyajja mu kooti mutabani wa kojja wange. Then owokusatu yagula ku kazini wange omu naye bwe baali bakola endagaano teyateekawo sekuritale yawandiika endagaano eyo, so n'alaga nti ettaka tosobola kugula ettaka ate neweekolera endagaano nga gwe n'otateekawo ani yawandiika endagaano. Kati bano abasigaddeko omukaaga agamba nti babaddeko ebbanga elisuka mu myaka 12 nti so balina okubeerawo naye ate kati nga gwe nawaabira namba emu Peter Newagaba agamba yagulawo 2.5 naye nti yatuma dereva we ayitibwa Byoma Emmanuel agenda amugulira ettaka nti naye bwe yamaliriza bye yali akola naye n'agendayo ku sini n'asanga bawandiika endagaano nti naye n'abeerawo ng'omujulizi mu ndagaano ya sente ze zagamba nti sente ze. Kati nali nsuubira nti omulamuzi asobola okumugamba nti leeta dereva oyo gw'ogamba eyakugulira ettaka eyasayininga wano ng'eyagula ajja annyonnyole kooti, naye teyajja mu kooti. Ono agamba nti yenannyini sente ate mu kooti agamba nti yali mujulizi mu ndagaano nti naye abeerewo muwe kosti. Kakati mu bintu bina byonna bw'oba omaze okufuna ensonga ng'ezo wadzaako ki? Nagamba lawyer wange akole ayongere mu high court. Tukole appeal. Yangamba ali mu kugiwandiika, ali mu kuwandikira court process ya court nti badraftinga endagaano omulamuzi waba awandiika ne peni then balina okubijja mu buwandiiko obwo ne babiteeka mu print kuba high court jaja balina okusoma ebiprinting akaterekeka nsaba ongambire mukulu Tamale Mirundi mu mwaka gw'2000 owekitiibwa president yansanga bweyogerere ng'anoonya akalulu ka 2 nankwata mu ngalo n'ayogera nange nemunyonyeramu ensonga yange eyo naye nali nkyali muto n'ebiwandiiko nga sinaba kubifuna anti wange be babirina n'angamba oliwo okuze tujja kuyamba ebiseera bino naye nkyali tandi boy naye kati nafuuka dereva yangamba olifuuka dereva ndikuwa emotoka n'okola yansubiza emotoka kuba nali tandi boy ku magulu 10 nedda kola bwoti kamera ye kutunuddemu mujjukize president General Kaguta Museveni nze Munezero Siraje yayogera naawe bweyogerere mu taawo ng'onoonya akalulu ka 2 n'ongamba nti nkyali muto wendiba nfuuse dereva olimpa ntoka n'enkola so mbadde nsaba mukama wange nga waŋŋamba nti wendifuuka dereva pamiti yo girina pamiti njirina era eri mu eve kirasi kuba kati mvuga ebimotoka ebinene naye olaba akasente kenfuna kagwera mu kooti okuddukanya mu balooya
so abanyami obo onyambe n'ojimpereza sobola okukula ne kuba siri mubi ensonga zezonga muzulidde katabe mukulu Tamale zineno musokenga mukolenga due diligence mukolenga obwenkanya mugende kugwani mutuke siraje zamunezero zime kubanga mukubera mu kubiroludda obanga mukoberera abantu kubandi wadi akasimbi wabula mugobere amazima amatufu tugamba amafage wali ofumbire asobayo n'abanywanyi ndabye ne kubyuma byange meeting ya amanyi ndabye abagenda mwebimbulya communication okay ndabye abagenda namwe mubeere bantu bala mubeere balokole mutese ku sente zange bange yaziremera ndabye bamuyise bagenda batese bagenda ku sente simane yisu kale naye omuntu bwabakolera ne mutamusasula fa baganda tutya nnyo amaziga n'amalusu n'ebikolime mtu kasaga kale sente yali ekubye mu kifuba nakwata sente zange n'azimba kubanga nze njogera buwogezi naye nze siraba bwayina mirembe buli kaseera ndaba ayongera kubonaabona ne ku weekend judgment yafunye teyabadde nnungi kitegeeza siri wala nnyo na Katonda badde nze mukazi wange talina kanisa nze Tamale oli wala nnyo ne Katonda gwate omushiriku oweta kumpi ne Katonda naye gwe myino yogamba Katonda mwawabujja mugulo bakirire ne Katonda yena ajja ku nsi omanyi kye bayita ejjana nkimanyi mu Luwarabu ejjana kitegeeza nti ekibikkeko singa ejjana lyali teribikkiddwako tewali yaligenze mu Jahannama bwe yaligenze mu jjana yajja kukola testi ku bantu akolagana n'oyo singa ono teyaliiwo singa tewali bagenda mu Jahannama. Very useful man to God. Satan is a very good useful man. Lwaki yamutta ati nze mweyo hamwe story ya Siraj ebintu bisatu. One, oli gwe baalekera okukuuma ebintu teyakuuma bintu kojja why ono kubanga olina okwawula ebintu bibiri kati ngaffe mu Baganda I tell my children don't invest ebukojja bwamu why temuli baayo ebukojja tuteka investment izo oba wakulirayo biri bya kika kyabali era Abaganda bakugamba nti ebukojja bwange bunjagala ngadda ku nnyoko gyange ng'akyaliwo kubanga nnyoko ye yamulera abadda ku nnyoko bakulu ba nnyoko tebakwagala babula amuddako gwe yalera yes yabakolagana n'ono kakati there are two issues nnyina alabika yeegulira ettaka lye oba ekibanja kye n'afa mangu n'akerekera mwannyina akikuumire ki abaana kakati mwannyina naye n'azaala this is the same thing I tell you tikati okwata ennyumba yo nga ya mukyalo noddira ku balirativu bo n'ogimulemulekeramu agiwasize mugenda kuttiŋŋana wakiri gigaliba erimu obuwundu kubanga ono talina gy'alaga bwekiri abaana bakulidde awo abaki bakulidde awo kakati ate gwe wamwazika ennyumba mwasula n'omwerabiza okukola kituufu nalema okukola ebibye naye yes that's why people killing to government jobs because atya emmotoka atya ennyumba atya tapangisangako tamanyi butali kyemu akifuna kiri awo si bagiremerako kuba mukacceya bajja mu saluuni yasooka okukolebwako mukacceya aba n'ebitiibwa kakati bw'aba yagula omukadde jjajja maama yaweebwa ettaka eryo mu buwandiike omukadde bwe yalalabirira bano bakitunula ono omwami yakitunulyanga eryewaabwe nti omujjwa wano tafuna bwe kiri afuna naye amagezi g'okola bali kakatugeze bali bakobe ebukojja wamwe bakobe oli wankimu okimayo ki tolina kufunayo kubanga nyoka agenda kufumbirwa agenda bwafa ajja kusikirwa mwana wa mwannyina separating ebyewammwe n'ebyannyoko that's why many women babazika ne babbaaba ne Mzee Tamale mukadde wange bw'aba afudde maama nampa anti attitude ampadde omugabo gwange oli wa family eyo
Ampadde awadde I'm not mwana saying we. that this man is wrong. In fact, Yes. ne kojjaawe naye akkiriza nti kyali kibanja Kyali kyawe He's a bali. honest man. But ebbanga bwe lyayitawo yawaaki. Ye kojjara ne kujja kutunda n'awa batabani. Abaana ne badda mu bya ssenga waabwe ne batakola byabwe. Babeera okwo. This is why they're in trouble. Omulamuzi ndowooza we yasinzira n'agamba obagoba nga bamazeewo ebbanga n'amuwa omulamuzi kyatayogera mu clarification. Recover what is recoverable. What is not recoverable ekyo kikole kireke. Where I disagree with the judge oba magistrate is to give this man costs. Yamugamba abantu bali mwenda bali ku ttaka. Is it punishable? Okuwaba mu kooti. You would encourage otherwise other people get pangas ne batema. For you are lucky that this man resorted to courts of law yagenda mu violence. Abalamuzi tebasoma logic. Ajeka abantu basatu aleseko omukaaga. That's why I told you to look where you have cases of Dr. Kiyinji killing his wife, suspected, of where you see this young beautiful girl at Nsenga, Ntiyase Bawe, ali Mukomera, where you see Mukaka Siwokira, Bamulese Ntiyase Bawe, acquitted, where you see, is it sensible for any magistrate or judge to impose a woman on somebody? Nga namaganda Bawe yamutta. This would, in fact, even kubyalo kwali baddeko kuliko quick mechanism. Bano balwana buli naku separate them immediately before they kill each other. Why do you impose a woman on obujingo? The court should only be interested in sharing property. Siko wakafuula enve kabukedde ke bagula obuguza ku mwali kalise na bano ba Pastor God namukubate yadda Pastor God, the man must be arrested and put to Kitalia with his Malaya, and the church must be closed. Are you a religious leader? Nga bebavunana homosexuality churches are with zagalibwa if they were closed at that time. So judges must omanyi court bwe tuba tusoma politics political science batugamba a high court judge tabeera nnyo blinded by law. Equity bwenkanya ateekamu nnyo bali ba magistrate bukubumanzi bayinza okubeera ku mateeka. Yes. But a high court judge, that's why they tell us in the politics that if the judiciary realizes the incumbent leader has blocked all avenues of living power democratically, the judiciary will turn it for the opposition. How? There are two people, institutions that make laws. Judges through their judgments, presidents and parliament. Newa nabalamuzi bawan nabagamba nti okubeera chief justice mu nsi you must have a Suleimanic judgment. Musajja ina Suleimanic judgment mu Uganda katusi temuli mu mulala yekaika bwati yakugamba nti constitution ya Uganda yali mu values term limits 75 year cap. You remove them without providing esigadde kiba kiwowongole guba muwatwa we call a Suleimanic judgment. Okay. You had either to reinstate term limits and you remove the age. Nebyo mbibo bijjawo yasigala mu buwongole. Oyo katusi yekka tewali mulala. To be a chief justice in any country, you must have a Suleimanic judgment. Twakijja mu Suleimani. Twakijja mu Suleimani. Nga bwe tukugamba nti mu political science yatulina kye tuyita mosaic image. Omuntu agenda n'afuna mosaic image nga musisi najjanga nti azze kununula kibuga Kampala. He makes a lot of mistakes. Ayina mosaic feeling, mosaic image. Ekibuga kyalema nze nzizo kino oyo takola. Abaloga nti kakati nze judge oyo we muwakanyizisa. Are you imposing costs? First of all, the man has won 50% or 75%. Tayonoonye budde bwa kkooti. Omulamuzi amagezi ge gali bwe gali. Ono abule ssente ezisasula bali batwale byabawadde. Mzee Tamale, the issue is abantu baliko mwenda kutakere yajjeko basatu naleka kabala mukaaga
Abalizo ni kyeraga nti bana basatu bavuddeko agamba simanya babaddeko ebbanga ddene nabo baana booli abasatu kuliko abaana bakkojja yagobyeko abaana bakkojja ate ne kusigalako abala abatali baana bakkojja kojja be yaguza naye bana abasatu kubayagobyeko yagobyeko abaana bakkojja ate nakola n'alekako bali abalala nabagamba bali baagala kutunda omanyi abalamuzi where you fail and the lawyers and the LCs once somebody is going to sell tomuwangula kaddemu if the person you are quarreling with is going to sell tomuwangula balya percentage agenda okutunda towangula musango bwolwana n'agenda okutunda ti muganda wamwe ayagala kutunda mumulwanyisa retention ne kwero saba wangula ne mu kooti abawangula kubanga batunulidde sente the other one who has money kubanga ajja ku percentage akwata percentage eri gyagenda okugula n'agijjako omulamuzi zaanaalya kubanga abagula ettaka baligula cheaply nti nabagamba nti luuku ene propaganda tutunuulira ebintu omusajja ayinza okugamba nti kakati olaba singa nina emmotoka emu nenteekako nti mirundi 4 oyinza oga nti eriyo mirundi 1 ne mirundi 2 bwekiri kakati omuntu agenda nagamba this is another building protected by company yagonda another building omwenge kitegeeza waliyo ekirala where you have a choice choose Coca-Cola where you have a choice nti kitegeeza unless you are imposed normally you have a choice in an unlikely event ne mweyalaini bwe bakugamba in unlikely event enyonyi tesobola ggwa in unlikely event keberawo waliwo gundi eno gundi ekuyamba okuva mu nnyonyi parachute in unlikely event ekitasoboka tezigwa kakati gwe buli osanga ekintu not for sale abaguzi b'ettaka bategeera kitundibwa naye kirimu enkayana naye mukwano wange era nga yagala ebyagula if everything that is not for sale had a notice not for sale all of the buildings will have not for sale kati not for sale ku muguzi w'ettaka yategeera batunda lirimu obuzibuzi bakyakaya lye lyagula eryo kakati ettaka erimu enkayana tibo bafuna we banoonyeza weakness sport nti bafuna omu ku bumaka ekibanja kyayiika 5 ekiyaaye nekikibule bodaboda bakiyiige naye akola endagaano ya kibanja kyonna kati ye n'abala twakisomanga mu defamation bw'osoma mu defamation mu Europe where they have serious people osobola okugaa nti kankube mu mawulire Tamale Mirundi bamukutte ne muko omusajja ng'omaze okubala nti ayina enneemu even if he sues us the highest damage eweebwa omuntu li sente mmeka nimugamba mugikube abawaabire musigaza mmeka yes kakati na bano bwe bakola nti in Uganda the problem is that the land buyers create monkey tricks to buy land cheaply. Kakati after buying land cheaply, they know instead of compensating the tenants, no, gula omulamuzi. Kigwereri. Ogula mulamuzi kubanga ogamba ositodinge bana bali ku ttaka. It is expensive. Sasu guloli gula omulamuzi ali yekomu bwati ayishuinge all the bus. Ekyokubiri we babakwatira this man has instructed his lawyers. Your lawyer is already compromised. Are you sure? Kakati gwe ngono omusajja gwe bagobye mulago illegally. Nemba kuba okubogoloza. Nemba girayo n'obutambi nga batudde nemba kwata. Nembimuwa negundi. Mu mawuliro birabyemu. Buno obufekete bwe bagula obuguzi. Buli kimu n'aleeta nja kikuba. Kati oyo lowooza nti ayinza okuwangula omusango. Muneze utasobola. Oyo omusajja bwe mulago. Batera tasobola kuwangula. N'agenda mu kooti ng'aguwangulawo. First of all, go losing unemployment. Yes. Where you are unemployed. Yes. Bali bakozesa sente ze babbe mulago. You can't not they will buy lawyers ne lawyer oba mugule n'omulamuzi. Nzitamani what chogeza ku bantu nyonnyola nti wano ku bantu ofuna justice olina ku bantu olina mu kusente. Without money tosobola kufuna justice. No.
kubanga basooka ne baddira abalamuzi. Where do you find a headmaster, a deputy headmaster who cannot become a headmaster? A chief magistrate cannot become a judge. Baddira balooya abamaze emyaka 7 mu chambers zitakola. Let us list all of the judges but from the chief justice, but buli chambers mwe bali bakola ziri prominent. This is where the problem is. You cannot get competent lawyers. Kati recruiting officers. Waliwo story gyendabi. Bwe bali basaba nga Judicial Service Commission ebakozesa interview. Bagemere yafuna 65, mulimu yafuna 45. Naye mulamuzi. Ye yagwa. Kuba bayina abaagala okubakozesa. Nti ejjaji in Uganda yalulinga nti the role of the vetting committee of parliament is to examine exams. Academic people, is it your name? Omulamuzi mu Uganda yakirulinga to kill ng'ategedde ti ayina agantu gaabwe agawunya agali dented agalina okuyita mu parliament. How can you reduce? What is the vetting? Vetting is academic papers. So kakati bano kibana magezi abantu babulijjo kye bakola. You even appeal against a judgment. The judgment. Magistrate takuwaje kibagambye ono. Kibagambye ntinda ku judgment simanye ekyakola bweti bakyagiwandika. You appeal against a judgment. Without a judgment you cannot appeal. Kyalina okuba nti akola essaawa zino. Bamuzannya kati. Bamuzannyirawo kannemu kannabbiri. Nti omulamuzi awandiika ku mukono. Omulamuzi atanayiga kuwandika ku typinga ku computer yatandika ddi. Bamuzaala ddi. A judge now who cannot type. Era that's why nti bw'oba omulamuzi nga toli mubbi abantu bayinza okubbiramu munnamukubira essimu oba abaana bo naga nti but how do you look at this case? And this case is, you see, this man has failed to bring out the gist of the case. Driver awulira akati ye driver ategeera n'agenda mu bano n'abalyako ssente mumanyi nti omulamuzi ayagala emiliyoni webale nnyo kubanga omusango mbadde mugusinze kozi awulidde omulamuzi ayogera era alya ssente naye bano abalamuzi ababbi bakolera ku technicalities nti how long there should be. Kanyamba oyo yalwana n'egondi. Kanyamba yali musajja mugezi. Kanyamba yalwana nnyo gundi obutabeera deputy chief justice. Mukyala bamuyita ani. So yali mukatuli nnyo oyo. Be bakatuli kyabasooka. Omukyala oyo Kikonyogo. Kikonyogo. Ayina incident eyamutuukako. Naye buli musajja yenna eyakwatanga omukazi ng'amuwanika kalaba. Something she watched an incident during a Pandagari. Oba ku baana bo bakoki. Waliwo n'omulamuzi eyasiba gundi eyasiba Zizinga. Omwana we baali bamusse nga bamutemudde ne baleeta Zizinga tiyasse mukazi we without reason. Yesiba ono yetunulira nga nalino ttemu eryassa omwana wange. No, buleto yawandiika ekitabo kye emyaka 3 mwaga BC. What's the role of a judge? Listening attentively to all sides, evaluating evidence and passing a fair judgment. Kakati ono agandi tatayipinga Kanyeyamba Kikonyogo nga bakweza omusango ejjinja ng'oli gumusinga ng'ajja e Kampala nga Kikonyogo aguddamu ng'agusinga kozi Kanyeyamba ye yanoonya dda ekikuba Kikonyogo. Kikonyogo yabagamba tituwadde na computer ogwasalibwa ejjinja eno muliko teguliyo naye mwana wange Kikonyogo yali mulamuzi munne naye kati yawummula nga Kikonyogo akolagana nnyo ne Kirunda ono gwe baasibye wetwajja omukwano Kirunda gwe baasibye ng'akwata buli muntu yenna yakwata kakooza bubi nnyo ne muyita ne muga Kirunda okukwata abantu obwo obubi ojja kusanga yalinga nze akuleetera obuzibu kakati nayogera ku radio nenkivumirira how Kirunda arrests people kati nga Kikonyogo n'atula ne mulamuzi munne naga nti omanyi akasajja ako tukaguleko omusango tiye omusango baguleete ewange nga tugumbule nga tamanyi nti mise olowooza baddamu
baddamu okukolagana ne mulamuzi munne tebaddamu apana Chikonyoko yalowooza ndi mulamuzi munne Lemi Kasule yakiŋŋamba yali ne Lemi Kasule yajaza nti oli yamuyiseemu Chikonyoko kuba nakyogera nti Chikonyoko alina bias ku basajja. There is an incident that occurs in her presence buli musajja yenna gwalaba amuwanika kalaba kati Chikonyoko yena alowooza nti agenda kumba n'agamba Kirunda genda okawabire mu kkooti nga tugumbule bagundeetere misonga yamukutte dda nembagamba nengenda ku leediyo nembagamba oli Muganda oli Mukatuliki kadi atajja twita kabaka tajja twita tubagane tulabe teyabireka naye teyaddamu kwogera na Lemi Kasule bali ne Lemi Kasule mu ofiisi nga nze mbalaba bo tebamanyi ate byadda kubaka Chikonyoko yafadda ati bagamba ti abantu ba bulijjo bwe babakwatira Museveni watasobola tteeka lya ttaka nti there must be a stipulated time under which I have to get my judgment. Two, people don't know, the ordinary people, but the lawyers are in Mbayina, the doctors in Mbayina, yes, agriculture in Mbayina, but psychology in Mbayina, ordinary good businessmen in Mbayina, Abalogo in Mbayina. So when I want to do something, I just talk to them. Okay. Mpitawo gwe njagala field gy'oyagala. And we debate. Nze simuganda genda onkolera so that atemba wa freedom to talk. Okay. Nemba wa freedom. Oba tujerekangana ntujerekangana. Kakati in many cases abantu ba bulijjo babasomesa gye bayita review of the case. The difference between a review and an appeal. An appeal means you don't call in new evidence. Bali abalamuzi be batuula. The Randi judge erred. Balamuzi banne basale nti ono enkima esala ogw'ekibira. Enkima esala ogw'ekibira. Yes. Ne boogatta basatu bali bazungu. Naye bano bayina kyobola ne balooya. Balooya nabo bakugamba ng'ono omuzungu gwe bagamba why do you antagonize Nabasa? Nabasa will punish you. How? Nze gundi muganzi bwe yampabira mu kkooti abamonita baakuba katundu here he comes mu abalamuzi batudde ate how kati bwe biva ku bulamuzi nga nange nzeeyo mu kkooti yange etayita abajulizi nina nange mu kkooti etayita abajulizi kubanga kakati gwe toli judge. Yes, we must know nti oyina omuserikale wa traffic girlfriend wo ne mwawukana with bitterness amala gakwata motoka yange nkubuuza akatala kokutte kalamu basikalamu. She must get a real excuse, but you cannot take advantage of being a judge to harass others. Abantu waliwo kye bayita review and yawonya gundi mukula bali bamusibye. Even if Mukula had made an appeal bali bajja musiba. Okay. Why? He did not bring in you cannot bring but in when Mukula opted for a review office ya gundi kuba Mukula yagenda nga abulaginga the MP for Ruhama should go to the dock first. Nze I was a conduit nga tamanyi first aid yakwata ku sente kaboyo ye yatumyanga sente naye nga ali mu office yana. The two are different. Okay. Misuse of Museveni's directive and implementing Museveni's directive are two different issues. So what is Zemba Kuba Naba Museveni? Ntegeera nti you are not implementing. Hudu tokola kiragire Musiramu bamukola bati. Kuki? Nalebye Hudu nga balokole bamusabira. Paniki eri mu list y'abaladisi. Hudu omusiramu ate abalokole bakusabira. Leka naawe. Yofukamidde. Wakira akawumba tukabukidde omanyi kajerega kakubye Hudu nga abalokole bamusabira bati Hudu wabaduse kulevyo ngakakkanye nnyo. Wabaduse kulevyo ngakakkanye nnyo. Bwala DC waliyo lisafu panic. Naye gwe oba omusito gw'ennyama mugukayanira Museveni ayina ente ennamba mumule. If you cannot forego Wala DC, where do you get the moral authority to tell Museveni to retire? That's what I see. Ndikakati kugamba review. Kati owagira munezera gende akolera sabe review. Mukula yafuna review president yamuwa sente empanga n'akola review. Where the office of the first lady erigoli eje yalina ate gwe yali avuma ne bamuyamba kubanga bayamba muyambe logically bakuuma batya sente tizajja bweziti denominations bweziti na zino is it normal
did they expect a case mbakuba mulamuzi naali kikubi toyinza naali bagenda mulete fayiro omusasulira abantu obanga in all cases you even state the date, the money you have received, their denominations. But the president helped him to fair review. Because the review enables you to add in fresh. So you are advising Siraj? Because I hear that if you opt for review, you are punished. But these avenues, these alternatives, yes. Why am I not punished by moving from one hospital to another one? These are areas we should talk about. Nti abalamuzi batya aba judges. Nti a judge ajja kubeera bias ku chambers zaffe. Nga tetulina misa. Then is not a judge. Wadde bagamba nti a smart lawyer, a good lawyer knows the law. A smart lawyer takes a judge for lunch. For lunch. Okay. If really n'ekyokubiri nabo baali badde bayinako kawunta nti law society ng'obola mu musajja omuzungu omusajja omuzungu abeewaabwe mu law society baddira judgment ya Nabasa ne bagikunyaaku ne bagatamanyi abaga nti etteeka limanyi naye yaliwunzise afune byayagala ekyokubiri jurisdiction siye. We don't have these checks and balances. Nti today we are having a president nti ye Mabirizi the moment Mabirizi abadde avuma abantu the moment Mabirizi questioned the whereas of the judge is inside. Ate olwokuba amawulire gaabwe magule buguzi nobody is raising n'obwabukedde oba n'obwamunito obw'omuteeko kwabangali ng'agituddeko n'ebitabo alaga mu kooti n'abalamuzi abamupuraisinga ne bamupuraisinga mu kooti bannanga omusajja ateesa. The man is languishing in a prison because of asking. Then if a judge cannot answer, do you have the moral authority to talk about Museveni? Nze ne gundi Ntabwoba yali principal judge. N'agenda mu semina n'agamba nti abalamuzi batuwa ssente ntono nnyo $5,000,000 nina sokaali diabetes ninaki ng'abamu gye bafuna emitwalo 15 nempandiika ati mu lupapula lwange nti Ntabwoba wants to incite the army to riot. Ntabwoba yakuba essimu ku maja. Are you Mr. Can I talk to the editor? Konzi, yes. Are you Mirundi? Yes. Do you know that I'm a judge? Yes, you are a judge. I'm a journalist. How long does it take a person to do law at the university? At the university. Calm down. What's your complaint? You no. There's no reason why I should quarrel with you. Mbandi awo olw'eggulu nga lukutana ze. We are going to sue you. You said that the judge is doing this. Nemugamba, let him go ahead. If he wants clarification, I can do it. That we wanted to argue. If he is intimidating me, I'm ready for battle. Let him see the son of Mirundi. Ntabwoba nga Lukutana going ahead to sue me. Nga mugamba Lukutana genda okambe Ntabwoba. I'm going to ask in court for 3 things. One is the principal judge. Yagaba abalamuzi. I want a foreign judge. 2, how can a judge have a lawyer? I've perused cases which are presided over by Ntabwoba. Womukiikirira atakugiwangula tugende mu court. The following day, Lukutana called me in a humble voice. Mr. Mirundi, can we meet in tears? I used to know you when you were still poor. Yes, now I used to see you. Ngochali, Mubakatenda and the same. Why don't you accept this man's apology? I know what an apology means. I'm an experienced journalist. Clarification, I can. Ne, younger man, Ntabwoba younger man. Why are you after them? The mistake you are making, Mr. Principal Judge, my lord, the Principal Judge, you are reading your enemies in my story. I've criticized Museveni. I've criticized everybody. Respond. You tell your right, lawyer right to go. Naye mwana bwe nakola clarification
ate nalaba obuzibu waliwo abaali bagenda okubenefitinga mu standoff. Somebody had told me to buy me a gun kubanga ntabwoba eri antagonistic bamujja Botswana nga ze kufuuka Chief Justice nga waneteeka ddala ne bakubagana n'egundi ne Wambuzi n'atandika nekugana ne kaakati ye ntabwoba yalowooza, and that's the mistake you make. Bw'otaba musajja mugezi kondakiti y'omukazi eyinza okulowooza nti alina omusajja omulala nga ali stable. Yes. Kakati ng'ono mukwano gwange amongi has been avoiding me. But me, my argument is never silencinga zaake. There are two things ezikulaga nti zaake ayina abamuwaga. Kale katudde n'ensonga ezo bbiri zogenda okuba nti oyogerako. Omusajja ono Munezero Siraji nga tuwumba batugende mu kuwummula. Ali anirayikira okufuna a better judgment wa mu High Court. And that's why I say to the judges, the magistrate tell you appeal. Why don't I get a fair judgment at the lower level? At the lower level. Because it is you are comparing law to medicine. Medicine, I go to clinic first, and I go to specialized treatment. Treatment, yes. So I would expect court of appeal would be for serious cases. Yes. That's why you have a backlog of cases. That's why you talk about judges in Tibatono. No, the cases, unless you solve the cases here at the chief magistrate level, ne onaga kana gwera mweyo kubanga ettaka nga olumala okujajinga ng'ona wamba ng'akuba ebintu byabo. The emphasis would be where it is near the people. Not court of appeal. Kale katugendeko mu kuwummula. That's why they take 15 years. Yes. Kale katono nnyo katubenga ensonga etujja tugikomezaawo naye ngenda kuba nti nnyongera okubanga mbanju era nga mbategeeza nti gwe wenna ayetaaga okuba nti okkakkana ofunye obuzibu naku ng'okola obadde olina stress zikumazeeko akaseera obadde olina awo nga mulina byokola tebitambula bulungi Jane Habotiddu ngenda kuba ekukkakkanya olina omwana nga muyizi musomi asobola okuba nti atambula obanga agenda n'asoma n'akoobwa Jane Habotiddu ngizana kubanga emukkakkanya bulungi asobola okuba nti akifuna n'akinywako akanywa kokka nusu 10 osobola nti okafuna musomakerezi kuli okumpi abalina sukanya mu minaka makali sugar free nawe gwe n'omusiraamu osobola okukozesa kubanga tekali mu kitambya si mwenge waba kyakunywa just energy drink ate nga ya habo yaffe ya miti gya wano gye nakaba gye bagikolamu osobola nti wafuna omukulu abagikola Jane HST wali kyabatema lya ntonde osobola kuba nti obafuna n'obanga ofuna okunywa kuno obanga okozesa bulungi n'okukkakkanya n'oweera era ngenda okubanga nyongera okubanga mbategeeza mwena bagala okuba nti mutebengana era nga munyiira bulungi nga mu Tamale omulabaawo obeera ng'ofuna kasikinyako myaka gyaliko Brenda's Beauty World weri wali ejja kuba nti ekkolako era ng'ekutegeeza okuba nti nno oterera bulungi nnyo wamu naye muneso okuba nti osindikira ku namba osindika message ku simu yo enamba eri 0701 379861 0701 379861 osobola okuba nti onsindikako obubaka tubanga tumyaka endaba wano kuliko abaliko kwe bali bangi abatugobera nebazawo director owa Nibras secondary school wali eri Gayaza kwe bali bataddeko batumbudde director wamu ne basa secretary nakubasanda abana bataddeko batula batugoberera mbebaza gwenna aba Nibras mwe bali kuba nti kwe muri awali Gayaza wamu n'abakulu bonna Jobero Saloon mbalaba kwe muri mutaddeko mutugoberera mbebaza okuba nti kwe muri mwe bali kuba nti mubeerako era mukama w'ekyo musimu kuba nti mweta mukuna njatupenga tuongera mu maso and kankubolire nti when you read this new book of mine when the judge becomes a thief nakugamba wano amazing court judgment negamba the Baganda have a proverb gyobadde osubira abayambi wovuddeyo basi which reverses the situation where a person expecting help receives enemies instead. When aggrieved Ugandans go to courts of law to seek justice, they end up creating more trouble for themselves. Look at this man. What is amazing? Kakati soko tunulize. Owena ali mu bwaluzinga petition mu court ziba million bina. Aba opposition bazijjawa is a connivance of judges and Museveni's lawyers. Because they know Museveni will pay. In fact, in the constitutional cases, Tebakusasura said, costs, you are helping the country. The country, yes. Even in Munsi, Mwetwafuna Korutalo, Uruvudde Munsi, Komukubo, Burulu. Everybody would be paying, Bali Badebe evaluating the background of your case.
if you want to waste court's time or you had in fact nti omulamuzi naye ganti why nange mbakubanga nze bampudde kyovala bakugamba when you count between 50 double count naye bagenda okubala obululu bwono gundi owalubaga neri omuwanika wa NRM singi bo babagenda okusinga obwakasibande omulamuzi chief justice Uduki nalagira buyimirire omanyi reason gye yawa the chief magistrate who ordered the recounting, although he is called Uduki, is not my son. My son works in the Judicial Commission. What if an Uduki had been declared the best student in Uganda? In Uganda. Who told the Uduki that African names have patents? They too. Can you disown your junior of a matter? No. Was recounting wrong? No. Chief Justice, you statement. Yes. Chief Justice disowning. Senior Minister Nabakova disowns Mayanja. No, Mayanja is a Minister of State. Minister of State. The only difference is that they share the wound. Docket Jibagwam, the lands. Bana abali abadongo ne bayingira amawulire betuno ndamuli abali abadongo even simple issues tebazimanyi abali abadongo bagule kale tugende maso naka nti omusajja ono kakati yagenze ku kimaji equity justice are you punishing him namumwa cost sate next time ogenda muli nti bamunonya nali go cost ekibagenda okuzaako kumuteekako bamaleko emirembe adduke kati omulamuzi alina kye yamukoledde yamuteze era kumusi amuwe ekinene kyatasobola era akole ki atundere alina compensate abantu bali mukaga balina compensate bano sasula ngate mukimu abadde mutuufu ate kutaka lyerimu bali bamuwadde naga ngenda mubabonerereza bana mukaga bamuwadde waliwo ne kesi endalira eri Kabaale mulamuzi Mukonjo oli yaleka omusajja era musajja mukulu yedi omuntu namuleka mu nyumba ye kakati oli najja n'omutabani we muwala nabeera mu nyumba bali Kampala naye oli bwe yafa omutabani yagiremeramu alina sente aleeta spare omulamuzi ng'akazi amaaso bwali n'akali Omukonjo ng'akazi yagamba ennyumba yono nga n'abataka bwe bali oli eyagiwa omwana w'abeeremu eyagiwa omwana kiri mu Uganda wano yagamba bali abamanyi ebintu tebajja did you call them? This is a problem of the judiciary. You fear them. Yes. Unless we stand up against the judiciary. Kubanga mu America. Nayo jebiri. Gendo sumaka tebakaita the foolish Americans. Ola a judge in America is judge for life. Buli president yagala asange nga balamuzi bafudde atekekaba. Atekekaba. Okujja konga mu standinza. Kaweno kankubuli. Twalina omusango wano. Omukazi yagenda mu court okuwa obujulizi. Omwana wa mwennyina yajja ewaka okulirawo n'aleepinga omwana we kakati ejja emisago gyetaaga bawemuzi omukazi n'agamba mu kkooti ti omwana yajja adduka n'aŋŋamba nti gundi aŋŋambye muweeko kakati lawyer n'amugamba nti kuki omukazi n'agaana okyogera olw'ensonyi omulamuzi yagaa nti kosaire yali alamulira ntebe ejjo okulyamu abakazi ne bakube ntebe abakazi ne bakube yafulumira manju nakuka the following day the woman was released twetaaga okubakaliramu emanju eno gye bayitira ekitange yakwata ku mulamuzi ettaayi ensi nedduka yes because they are doing a job they are discharging a job for this country. True. Siva gods. If you fear lawyers and judges, then what about a doctor who sweeps your wife naked? No mulekera. Are they going to blackmail us also? Yeah. Kubanga a judge can only get me when I've committed an offense. If it is a fitina, I go back to my alternative. Waliwo wano Rogers angambye naye obuzibu budi nti ne president w'eggwanga abakola abagoba nti omataka naye mwennyini aleka abatya alinga abatya omukulu ye Rogers bano kyangambye abalamuzi abatya omusajja azze wange nanga nti nze bajinga babbe Museveni ettaka we bagambira nti ettaka lya Museveni balibbye ekisozi lyali lirye kakati yali ya Museveni nga libaagala okubba
ne babbiramu eri babbiramu eri ono kati omusajja bwe bakitegeera ne bakuba amawulire nokolema neyekala kwasa nokolema neyekala nembaga abanne mutukolera ebizibu abantu batuga nti mukama wamwe akaddi bamubba n'ettaka kituufu baali bamubbi omusajja baamunoonya yeekukumi yasuze wange anoonya Museveni amubuulire amazima ettaka eriyo lyebaali babbye ze wange baali babyeyo katono abantu obenyini baali babbye ettaka lyekisozi era ebyapa baabikyusa ettaka lya Museveni baakolako ekyapa. The money is on the run. buno obusajja obwava mu ndongo ne buyingira amawulire gaffe butukoze bubi nnyo. I will fight them. Nalwanyisa etteeka lya 1995 Act statute alone single handed. Mzee Tamale mbadde nsaba okkirize ogenda kusoma akatabo ako ninjala nnyo katono njala ogatta ebintu bino bibiri nga obadde wenya ku nsonga y'omuzungu David Connell ayina kyeyayogedde era nga nayogera ku magistrate kaba katuube katono nnyo batwe story eyo ey'omukulu oyo tubaye nga tugenda mu maaso nayo kale katujje tugenda mu maaso bajjako story gikati nkugamba even if you get a better land law the challenge of rampant land evictions will remain when judges who must discharge justice are also thieves. Do you expect a lawyer to antagonize a judge? No way. Lawyers know that rubbing the judges the wrong way leads to blacklisting of their chambers. Since they know that any attempt would be digging their own graves, no lawyer can confront a judge. The judge, okay. Tikiriyo abalamuzi babulakalistinga chambers ezo. This is why kuona omusajja simanyi gundi eyasibye oyo omusajja tewali amulamuzi anyega. Ekyo kikutegeeza ki nti 6 for max. Yes, it means 6 for max. This is what it means. Omanyi abantu abatasoma logic ndabye mawulire gaako kedde n'enseka Seggirinya nti Kidandala omusango ogubadde okujjayo Seggirinya agujjeeyo nga bamaze kuteesa. Which case Kidandala questioned the academic qualifications of Seggirinya. Now if you sit down to negotiate, this is a technical issue. It's not negotiable. Another person are smart gafa basoma logic. It means Seggirinya talina academic papers. That's why it took the two sides to negotiate. Mzee Tamale. The Chief Justice asaza omusango ku Bobi Wine gwe yajjeeyo guli waati omukazi adduse nakulekera ekikoyira ennika noga mumaze era mumaze atendika n'ekyo kabatuba story y'omuzungu tuyongere mu maaso abantu bawano nenseka nze ndire wange that's why amwepera alukanti ma kasita osoma logic ne propaganda oba omaze ne mascom but we produce mpaka story eyo babano ne $1 that there should be no evictions during lockdown. But the OC Namayomba, OC Kabutungi, Madam, she knows about it. The DPC in Kachiri knows about it, and they've allowed these criminals to take over my farm. It's not a civil issue. This is a criminal issue. Yeah, this is criminal. The police should act. Right? Have you informed the courts about this issue that people are still on your land, on your farm, and what has been the reaction? With police, what has been their reaction? The police don't appear to want to do anything. We tried to get back on the farm last week on Tuesday. To take photographs of some of the destruction that was carried out. They broke down one of the workers' shed, is completely gone. They've been mining sand, they've been stealing everything. You know, my ex-partner, Catherine Nakawusa, I'm sorry to say, is just a criminal. She has no respect for herself, me, or anybody at this stage. But she's also supported by criminals and apparently the police. And what I can't understand is she always calls on our friends from State House. What the hell are State House doing supporting criminals? So what you're trying to say is that there are some people in State House that are behind your expertise. It appears so. Yes, it appears so. I'll give you an example. This happened some years ago. This Catherine Nakawusa, she has mental issues. She tried to poison our eldest daughter. I called the police. The police came. It was quite serious. It was a big, quite a big issue. And we all went down to where the police station was. And then she called her friend, he's called Rampola from State House, and he came and threatened to arrest me.
I reported that she tried to poison our child, and Rampola from State House came and he took me to one side. He said, we'd normally arrest you for this. Now, what the hell is going on here? Is State House now interfering in family issues and threatening to arrest me because I'm trying to protect my child? What is going on in Uganda? When you sent me some clips when you went to your farm last week, Yes. and they threatened you with bows and arrows. Yeah, what was the reaction of police, and how far have you gone with that case? Yeah, okay. She threatened, the police came with me. The police were fine. They came. We were going to take some photographs. The police themselves were threatened. They actually risked. And then we went and we got some reinforcements, and the police were actually quite helpful. Madam Kabutongi, she came as well when we got reinforcements, and they helped. They were quite good. But since then, I phoned her last Thursday, and I asked if they've arrested Catherine Nakawuza, because what we were told, we captured one guy, he's been arrested, they shot at the others, and then they ran away. But this guy, he mentioned that Catherine Nakawuza has done some deal with Zion Estates, and that these thugs Zion Estates. Are you sure? That's what was mentioned. We were given a name, Godfrey Musisi from Zion Estates, and that they've done some deal with Catherine Nakawuza. I guess they were trying to kill me, and then they buy the farm cheap. Okay. And nobody's prepared to do anything. The police know this. The police have this information. So I was phoning Madam Kabutungi this morning. She's not picking her phone. I sent her a message. Now her phone is off. I don't know what they're doing. I don't know if they're doing anything. If the case is in the hands of the police, Yeah. and they're trying to see that they solve the issues, now why do you come back to the media? Because the police are doing nothing. I have a whole series of cases reported to police, many, I think about 11 or 12 over the years, mostly involving Catherine Nakawuza and her criminal friends. And the police have never followed up on one. I can show you. I mean, we can do another follow-up to this. And I can bring all the case references. Not most, but many times they refused to open up a case. I mean, twice she openly said that she was going to have me killed. So I went to the police in Chengira, and she actually admitted to the police, yes, it's true, I threatened to have him killed, and they did nothing. They wouldn't open up a case or anything. At this very moment, what is your plea now? My plea is I need my land and property back to operate in Uganda. I brought in a substantial amount of investment. I seem to be targeted, particularly by the judiciary. There are some good people in the judiciary, but there are also some very corrupt people, particularly at the level of magistrate, particularly Chief Magistrate Court. I'll give you an example. I had up to Mohammed Mbabazi. Let me explain about these lawyers. I had 4 lawyers. Davis Guma, he wasn't really up to it. Then Renato Kenya, who had his father, an ex-High Court judge, who should have known better. Then OSH, Nathan Osende and Anna, and then Mohammed Mbabazi. Not one of those lawyers told me that the limit of a Chief Magistrate's Court is 50 million. They all set me up. They all didn't help me. Mohammed Mbabazi was with me for 4 years. He never ever told me. He basically worked against me. So they were not giving you the full light of the law. No, they were working against me, it appears. I mean, Mohammed was there for 4 years with me, and he set me up. He should have got me out. When I found out from somebody else that the limit of a Chief Magistrate's Court was 50 million, I confronted Mohammed. And he lied to me that it didn't matter. It does matter. 50 million is the limit. It does matter. And he lied to me. Mohammed is like a present-day Judas Iscariot as far as I'm concerned. He's a traitor. Okay. Mr. David, as we are winding up, what else do you have to say? What I say, look, Uganda is a good country. It's a nice country, but it's become a trap. It's become a trap for investors. It's become a trap from local people, and also local people who are abroad who would otherwise invest in Uganda. They know that corruption is everywhere. I don't think there's any government department you can go to now and get help without bribing. The police are one of the worst. The police support criminals, and then they torture people for money afterwards. So it needs to be addressed. Corruption needs to be addressed. My own personal issues, I just want back what's mine, and I'll go quiet. Okay. Simple as that. Thank you for it. What did you get? For me, unfortunately for the thieves,
They thought that they had used the judiciary to defeat this man. Yeah. And the money had already changed. Changed hands, yes. That's why, after losing in the court, they go to State House to implicate him. Kakati imagine, Muzai has made a very big mistake. The big mistake the president has done, these people who say that they have closed from the opposition, they are criminals. Are you sure? Yes. Abononye movement, bava mu opposition. Akavubuka akononye land office, kava mu opposition. Akabye nya akasuma, akanika obusuma, akali mu land office. This is not the land office I left. Kuba yo muzeyi bwe bujja, naga genda mu land office. Bubbi busuma. These people never want, at least abawe sente bagende bakole. So kuwa milimu. Ye Museveni alowooza nti akuwa mulimu. They come with the intentions. Okay. Most of the criminals who have destroyed the image of the president, they come from opposition. Why? Era walaba nono omusajja yavumanga Museveni ng'ataddeyo mundu ayambadde ne uniform. Why? He wants to prove to those where he has left nti ali powerful. Bwe kiri. Have you ever seen me carrying a gun? When I saw that the security they gave me these days, very vigilant, bayingira mugundi ne mu studio bagala kutuula I evaluated it would be that my life in danger over bano bakika kirala, but I tell them they are good, they are studios as abasiramu. You don't move you however much you want to protect me, but you found me with these people temuyingirwamu ngatto. Ne abo kyobula nti kusaasira yagulanga emmotoka n'alaga ssente kuba ayagala okulaga eri gyavudde bamugamba akafekete kabukedde ne kakuba bakawa ssente kakati ezo owulira. What will the president's image be? Museveni is insisting on no land evictions. Yes. A representative of his from State House is saying that he's contracting Museveni. Naye lwaki babufunza ne babufunza eri balemye. A judge, after getting a non-favorable judgment from a fellow judge, fled to Nakalema's office. The judge Luseke has told him, you respect your judiciary. This is for ordinary people. The judge has gone back. So if you cannot trust the judiciary, why should people respect your judgments? The other day, Nabagereka left Uganda Land Board to bring in the intimidating woman, Nakalema. Nakalema was sitting within. No, when we look what the Nabagereka's family and the way they have been treating treating peasants, it was even a mistake to marry the royal family. But what is a notorious has been a notorious name of Wario Gaita Sharp. Wario Kanyagira. These are known in Uganda. Mukutulugunya abadu. Kakati gwe era nonya nakalima jwe katonda ya mutu wanya alda mugaga. Kakati nkubulira sente zagenda dda. They will make sure tebajja kusesema. Omulamuzi yali alidde sente nga nejulitiki eyo network kati yo bali ku nabasa yali fulumye. Oba bali mututte kalamojja ekikutegeeza ate nze waliwo olwoya waabwe yajja nga tumanyiganya najja nambuulira nze when you tell me babigenda ne babalimba when you tell that man to retract what I had earlier said, to retract I tell you you going to talk to this man kakati oyo omusajja ekizibu kyalina bano baali adda ssente tebalabanga ku setback. Omuzungu agambye tabale ne baloyazi bana. Kyobula nze nwanyina ne Lwabogo all these years. Why? Lwabogo has never suffered a setback. Buli gyagenda wangula buwanguzi. Nze mbakubidde emyaka muna nagaana okugenda ku mulimu neŋŋaana okukola n'enzira ewange tebakirabangako. Oyina okuva wano sente bazitutte 5 billion embwa bakanyuge kasasiro najja kubasibira bugwa bwangatto nze najja bawalikira ttaala nze ngende ku miliyoni emu n'ekitundu nga mwe 5 billion muzibbi musajja omuzungu agamba ndimupakasi wamu abali baloyazi bana tulwanidde emyaka 9 n'akwata ne sente zange. Why? Talabanga ku defeat. Okay. Has never experienced a defeat. The Russians will pull in whatever they have because they don't want to. Putin is an arrogant man who doesn't want his ego. His ego is more important than the thousands of people he's killing.
abo tubamanyi era lwabogo ekyatategeera nti a self-made person like me like him we share the same traits. When you read my book ekigenda okufuluma nkugana nesezala wetamusobola. Why? A self-made person has two weaknesses, disabilities. I'm a person with a disability. Which one and which? A self-made person does not attribute his success to anybody. Why? Kakati zemuganda ngeyampeera nantuusa mu erevo. Kakati obulamu netutambulira awo kutunda muwuli egoba ki kukoba ki kugoba ki with pushing. Kakati ndiwo hadendi juwa kali. Amuwo hadendi. Ndi wangamba ekigambo mbanga akkiriza ekya n'entema nemmanya nti waliwo eyamutumye kubanga babyogera mbimanyi waliwo eyagenzeyo n'amugamba bakakati banamugambanga okunzita mama nga akaaba amaziga nenetambulira when my mother blackmails me will I fight kill me and you pay kakati two a self-made person lacks spare parts takanikibu even this meeting is involving him nabalabinga bagatajja kukkiriza nakati bamuyise tajja kukkiriza nabaga nti the best you can do is to allow him to test his ajje yesimbewo it will not embarrass the family even if they come 5 is a blessing in disguise. When the family is overruling for good of leaders are shunned everywhere, when you have two people who can attract the attention, what's your problem? Let them all of them get a try. Ekibaliko iswana mayini mugozi ngabo ngendo kugamba tibo malisia batambula nayo akati kugamba mukatabu muno ti akatabo kali bena kawandika na kugamba ti Museveni tasobola teka lya ttaka is not law alone is not a system of Maryland even where you don't have Maryland waliyo obuzibu nti let us look at land ngeri enamamve ya Maryland ya government naye be yawa okugiraninga bo benyini bagituddeko. The investors, when they come, they ask for money. That's why they have invested. They watch people mukono. Is that why you Maryland? Yes, Maryland. Nayo Maryland. Even land under him. Nayo ino obuzibu. Even under, if you are complaining about Siduru, about Wani, that's what I tell you. Some people tibajja kuwoza muggulu tibajja kuyitamu. When you see ne mayanja na mugambi natumye mutani wange ne mugambi gamba mayanja ebintu ebyeyo abitegeere. How does one get land from the land commission? From the land commission you identify the land kuba tebagiranga singa land commission eranga ettaka ekyo kyali badde bano bafuna ettaka before the land commission gives you permission kuba nafunamu ne bagala business yako nende balemera uyalupone ntoye push. Your son has stolen land. Yes, I was stolen your muchomo. How many people have stolen your Mr. Jenyam? Embwe ze kugomba kumusayi muba aganti nzire mujigoba tambogole na mwebya mwembe basoze nalitunda millions of dollars bit alupo najja kola ki bwengo byagala se netoye push kagira kati bagenzi wa president wa family naliremera ne bateka mu musomesa mbuye nanyene nyumba ebintu ne bimuseya ganga ekiro ne mukazi bwateka ketanga bigenda bwajijja kunga bimuseya yajiduka mune ntunde takalia kabati nkubulya gatta ne kino nti land commission iyo mulimo gwayo esooka kubuuza the owner of this land nakuwa letter of no objection. Kati okujjako Sudiru nga just grabbed nga teyaita mu land commission, government must accept nti the mistake might have been done by those people who were in the land commission. But this man Sudiru yali agala okutwala n'ekisawe ky'essomero abo bantu mwebaze baki era lukuya kirimu mu Ministry of Education ne batega bakkabulindi alupo n'adduka n'agenda ebweru ne batega bakkabulindi nga tumwebaze ebbaluwa ya nasali yawandiika tekisawe tekijjibwawo tumwebaze naye ajja kubuuza bingi embooka ezamukubiddwa ku weekend eno yazitegedde kakati ebyo byonna gwe tobitegeera you get a man like Ntaganda nga ni mulamuzi ndeka muleke n'agenda n'ogamba nti Ntaganda yakola ekyapa ku olusalu oluguudo luno lugenda luyita olw'Entebbe n'akiwayinula n'ekigula kajina wandudde wirwansa teri Ntaganda atunda atya. It was not Ntaganda. Wabadde yogera ku nsonga zaawo nti olusalu lwa government yinula ya government eyina ba lawyers
eyina ba environmentalists oba omuti obuti n'ogwo omuti nagwo gwalese ensonga anti omuti bwe baali basaveeyinga wawulyako abakayana nti buli mu Luwenda ekyo bamuteze Museveni miliyoni ebi kuba bakutte Katumba abimanyi ebyekiganda nti omuti nabagaye nti Katumba bwa minisita babumujje kuba bw'omusalafu olabe ng'ogwo omuti obyogerera omusalafu n'omugamba ebyomuti omusalafu tabibulize omusalafu omuti gulemye omuti era mugenda kulaba emiti mingi nnyo egifaanana bwegi waliwo oguli wano eno ku bbawala kataawo namungona kasubi awo bategedde emiti gifuna Katumba amala muganda musese abikiririzaamu why didn't they singa waliwo vale baligikoze batya lwaki omuti bagubalira abasaveya bagubala lwaki bano tebakayana basaveya bajja kuba Museveni ekikumi kyobula tetulina Tamale ogedde ku nsonga kosti yonna ey'ekintu etusasula emirundi 10 ogedde ku nsonga obuzibu bwobusinza okuba nti buvaako obw'ettaka olwo omukulu wanene wamuyita Adrian agambye nti obuzibu olwala businga kuba kati ensonga z'ettaka beba LC abasinga bafuuse kali babuloka b'amataka bakola endagaano omuntu agula mu zooni eno nemukola endagaano mu zooni endala anti bakimanyi babalambuzeeko there are many LCs who are in prison naye abalamuzi kyebatatukolera babusiba myaka emyaka 2 because I do due diligence nenzigiwo nga gwe chairman w'ekyalo nenkugamba wano wagundi kati awo okuva ekyengero okutuuka awo maya osanga nga oyero sasa yininzi n'olambula ewantu nga tewali kyenna kimu okuddayo nga bayiyewo amayinja okuddayo nga waliwo kabbuli eriko amayinja amakadde gy'otalabamu because how big if you challenge Museveni who controls this country nga gwowero si wanu tomanyi jurisdiction yo tomanyi woyitira singa amajja gapete gasalimbira Kenya kituufu yes preventive naye omulamuzi abasajja wero si nga yatunda emirundi egi ekibonezo myaka 2 kadduka ku kyalo tukanoonye mukanoonye mujje mukanoonye kagweddalu yes kubanga bwekye bukola bwekasaidi nga kakola ekibanja ekirala nga kuno kaddukako this is what they do nga keefuula akakoze eki ebyasaa bimanya kano tekayogedde ne mutawani wange omubbi gwekyali esaalikyali gundi kumyawaka obukadde bwange bubiri omubbi essimu yonje nze njirondoola oyina nesandiboni tujja kukwatagana mumulundi omugende adduka oba omulimu gwakolemye kumyawosi nze sibbibwa sitosobola kunziba kakati nkugambana yabeero si mweddeko byali baddewo twalaba wano bagenda honda zero si abeero si batadde sente nyinyi omukalulu ekigenda okukolebwa nti bo batunuulira sente nti mayanja talina sente sente bwe zinaafuluma bagenda publicizinga bya Museveni byayogedde we should have a brainstorming meeting with the lawyers with the judges with the ordinary people with the leaders with the land buyers with the stakeholders all over them to discussing what does Museveni want to achieve nafe abayina experience mu bintu bino nti nkugamba nti abalamuzi bakola 90% kuba n'abeero si this is why I tell you I've agreed with the president mu mawulire gano agagundi gano bavuma muhoozi Sunday morning enevuma muhoozi emuvumeti njagikaboole in a story Museveni speaks out on torture Museveni shouldn't waste his time talking about torture every day. The issue is clear. The Constitution, 1995 Constitution, the provision, the article that has never been amended, outlaws torture. Any evidence adduced during torture cannot be acceptable in the court. Kakati, why are we having a torture? There are two scenarios. If those who are torturing Ugandans were not collaborating with the judges would do one thing. You bring a tortured person, I release him with the costs. Tewali balabyeyo. Kituufu. Kubanga a judge addira ali tortured bwe bamugana okuwozesa namuteeka ko bwe kiri. Omulamuzi akolagana n'abatocari nga kwonoona Museveni. Okitegedde. Okitegedde.
nti omulamuzi nga takolagana n'abatochalinga the torturers would even fear to bring tortured people before court. Yes. Because we get rulings, laws from court rulings, a tough judge would say, even heads must change in that prison where they are torturing. Yes. Waligenza okulaba nga ba Bobi Wine baba kibuukira obubuukizi kubanga omulamuzi bw'agamba ti osiwe komera mu batochalingira abantu aveewo bw'atabaawo tetuyisa ssente. Parliament cannot stop blackmail. Yeah, true. Naye okutochalinga abantu abalamuzi n'abatochalinga bali omuntu omu kyava amusindika buli nnaku za mwezi akomewo tamuteekako kosoni nti mujjanjabe. Abalamuzi abo bemulaba they are conniving with those who are torturing Ugandans to overthrow Museveni. Why? Because they have all the powers to dismiss these cases. If the constitution says nobody don't listen to evidence adduced from a tortured person, and some of the you don't need doctors to understand, dismiss it with costs. Okay. Ekyokubiiri nti the situation ey'okubiri eyo. The situation yesooka, I was thinking that nti bano abatochalinga abantu bakolagana n'abali tortured kuba nakuga nti ofu waliyo omusajja nga bamuyita Sewandiki. Sewandiki yali mubbi naye Sewandiki abantu bali wamutegeera nti mubbi yalabanga omubbi gwe batwala ekaliisizo n'enkota y'ettooke n'amukuba tteke n'agwa n'amukuba enkota y'ettooke yonna n'eggwawo. Tuba tulimanga mubba kati ekaliisizo mu kkooti munaatwala ki ekizibiti ekizibiti nga kimaze n'agenda kakati in case of torture. When I know, because if the judges were tough, then I would know that the torturers are conniving with the tortured people to get them out of prison. But when you see the judges continuing subjecting these people to remands, then the tortured people are innocent, but the judges are conniving with the torturers. Oh. This is why the Human Rights Commission woman comes up and says, Nange byanema design. Who told you, Wangadia, that you were the first and last? Then they give it to another man. Because that constitution, that Human Rights Commission came as a result of an investigation that the government instituted in 1986 to investigate torture cases from 1962 to when NRM took power. Akaliko Bamuzida Genda, Akaliko second year leading council, Akaliko Chiberi Gondi Barishaki, Akaliko Dr. Yombia, Karika Kiduma Kubuya, Kariko Mcharaka Kwenzire, the Kariko Mendinga. Fighting for human rights is perpetual. It's not like rain going and coming. That's why that commission was instituted with the powers. They can investigate any suspected. Niba chiye muzeya chusabe bamu. Wangate nabe yarwana ko ni mungu. Neda give the commission abaganda bagamba nanyini mufuya akwata awunya. Muzeya akozese babe. There is a time Swanzu yakugati there is a time when a leader must borrow the heads of his friends to make things move. Naye kakati Wangadia alibwati. Kubanga ayagala sente mu commission. Ayagala sente bwati. They're not independent. Wangadia, you would say I'm not facilitated. Nesira bangakubwe bafulumi. That Human Rights Commission has the powers like a court to award good money. Yes, true. To torture the person. Bakolachi. Waliwo kebate ko wana ko wabogo yakatwala kaka isimeka hero. Bano nyamirimu. Some jobs need commitment. How much money do you give me? I'm looking for my things. I'm popularizing myself. Yes. That's you know. I'm popularizing myself. Even if the government is toppled today, but I don't run away. Yes. I can don and then I mu t-shirt day one. Kubanga lwabwo yagana ukuzigula nakolera mu kakiiko ke. Nakwata sente ze misebe tukowasi mingi my size is bigger than the testable. I cannot be always in somebody's testable. Mirundi can come back. Omuzimu gwa Mirundi guntuga. Bwefuka milio omuntu. Omukulu Mark Baloyi nekiza okubenansana mbebazo okuba n'omulimu tugoberera. Onemenna abaliko ebyapa
omusajja miso si yamuyamba ng'ekyapa kye bakyekyusa dda nkugambye ekyapa kya Museveni ettaka lya Museveni balikolako ekyapa omusajja amunoonya omulaba nti bamulimba nti ono yanyaga ng'erya Museveni lye batutte Nakalimano yebajjuula Nakalimano yebamba ng'ettaka lya Museveni lye babba kati oyo omusajja bagenda omunoonya bagenda munoonya bamusibe kituufu omusajja yagenda wa president nambuya information olwafuluma akulu n'amusiba nga wasayidde ali kitali president n'abalagira mukwate abasomesa mubawe 35 billion ekikazi bambi ne muwala wakyo ne bakireetera sente tuzitute mu banka tugaddeko miliyoni 5 kiri kitalya but let me ask basajja mmwe what is the interest of this money in any bank okay ziriwa bwe bava muzizeeyo basomese bazibba omukazi ne bamu naye mwe mugenda kuddawo nedda mugenda kuddawo basajja mmwe bemujoze nga webali wano kubanga kapa yekigiriisa emesege eri egimalawo yes naye mmwe abajooga obujozi noga nti bwejja kusiba omuntu kati mwabba ettaka lya Museveni omusajja mumunoonya musiba naye nga bebaali bali balikolako ekyapa ate Museveni alina tayimu egendayo Mzee Tamale katusembe ne kino omukulu ali Adam okuva Mbale City kiribeera wano agambye nti Mzee Tamale wano basajja mmwe banyonyoleko Adam okuva Mbale City banyonyoleko biki ekituse mu ggwanga bukimu nga kiba kirinye ebbeeyi sukaali sabuni birinye ebbeeyi but for me in addition to what the Kubaye some economics yakolaki if you pump money in the economy ne mukwata buli miliyoni 10 ne mukiteeka mu Paris sente mmeka ne mulumba National Security Fund sente mmeka ababbi babasuuliza sente mu Europe ezo 12 bands all the money is here yes kubanga sente ze babbe za Museveni singa badde ogamba kakati gwe tekiraba ababbi aba amagezi gaabo Paris modani yasooka giyimbirira ne mugamba gwe magezi your name is opposite of you magezi ne mugamba bo bagamba nvumu magezi ne bamubba ko setamba have you seen magezi talking about the Paris gundi Paris mulala ne kasoro babimunji kati babwami tagenda kufa babwami banennyinisi bagenda ziyolayo ekyokubiri kyembagamba nti who is going to use this money look what a region like Uganda these people bagenda ne bayimbirira abanupu baze mu meeting abanupu baze ludda have they crossed no bakimanyi nti they can only cross if they know nti enaali mwina improvement gyekoze ekyagiremesa luli but bano abasajja bakimanyi nti bajja kuddayo but they can go to ne balya sente kati yembooza who is going to help Museveni to supervise this money nga council zonna z'abanuupu in a region like Uganda when Bobby Wine calls Museveni a dictator is it in the interest of Bobby Wine the area which is under control to help Museveni because Museveni wants to popularize himself he wants people to have money he is preparing for an election kati Bobby Wine allow this omusoga akuga nti otezeebona kakati in this area eya gundi in this area eya Nupu the thing would change to NRM leaders nabo bajja zibba olaba omusajja omukulu omusiraamu ng'eddiini ekugamba nti tozaaza Katonda yagenze mbalokole nga amen bwala disi ulya mmeka gwe Kenneth byamukama okuvunaaliya webali kubeerako Jeruzire bali kubeerako wamu ne Charles okuva ekamune bali kubeera ntino kwolimbe eddakiika obudde tuyina eddakiika emu yokka tugenze eddakiika emu yokka tumaze ebwana ali nkugamba kakati nga eno kagyogereko eyamuhoozi story what these people do bakubidde Kulayije essimu Kulayije ng'aga nti this man akyakola naffe kibi this man never said that he's going to go but yakubuulidde nkwatiyako tebufuuka bumbula he is a senior army officer he is a general he knows the procedures of the army but he said nabagamba nti singa obeera n'omwana w'omusista noga nti omwana wange oyo annumye nnyo kubanga sina mwana mulende naye singa azadde ku mwana gwe nalyekedde ebintu byange omusista n'akuga nti wange nze sijja kuba kiragaano kyakufa nkuma ku kyabiri mwaka ogujja nvaayo what does it mean
whatever is going to happen bino Burundi bakulwa bwo yaluteeka mu ssente kati bano kye baakoze kulayije baagambye tweets bazitaddemu can we rely on this man? Is this man mentally stable? According to tweets ye story nga bazenyedde kwani kulayije. Let me tell you ekyo ekifaananyi kye mwataddemu nga bali ne mwenda mwamulabe mu uniform. We don't we have leisure. If he is drunk always, does he fight drinking? Nito kanonjuza mayuzi obusajja buno njuza buyuzi kubanga bye bwogera byonna mbimanyi nti bo baagala okugamba nti twitisize na kino yakikoze are they his obanga mwagenze mu parliament UCC nega nteyina capacity etegeera nanyini tweets ezazake mwasomera bwere monitor people. You went to school for nothing. You did the logic mujemba we evening programs mu logic kubanga Katonda yamba obwongo nti buli zoninga ekintu ekibaddewo. How different are these tweets from those were attributed to Zake? Zake bakugambye era ekyamonge kyatamanyi. I wish I would talk to Amonge. Ebyabaddemu ebintu ebyo ebikulaga. Where did they expect UCC to side with this man or with the speaker? Yali baddewa. Where do you expect UCC to be? No speaker. Yes, yakoze etya. Akati kankubuli ekyokubiri Zake is a rich man. Ebintu bimukwatako. Are you sure? Ebyalawenses. Yazeyo ku headquarters. And what they don't know, Zake kitawe yateeka nsente nyingi mu Bobi Wine nga musubiza oba leader of opposition. Kakati bwe kibanga kuli esinze contradiction. Ubanga bamutwala dda. Kituufu. Nkubuulira nze aba West Africa bagamba ti bw'olaba ekikere ekidduka emisana wabaawo ekikigoba. Sigina kubanga suka wao walabe chikere chiduke misana wabaye chikigoba sigenda kubanga nsuka kao kamberekeze sikana kuja kuba olwancha nako olwencha ngena kubanja n'omukuru omu mulangira ajja kutonera ku nsonga z'ettaka sajja kubira 3 ez'okumakya ajja kubobera ku TV tubenga twogera ku nsonga z'ettaka tugende tutwala mu maaso network kumire ku TV tetugivaako tujja kudola nako olw'okubiri omukonavu muvuga the sharp talk era batugaziye ensonga z'omukuza yogende kujja n'ojja n'omuzika ne rugaba nera byitibwa banga tukoonako abali mu meeting mbalaba wano abali mu meeting abagenze mu meeting mugenze mbalaba talk about my man Uncle Sam Professor talk about my money when you see Mzee as you are going to see him. Talk about my money. That impasse should be cleared. The man admitted in your meeting over Saturday at Emily Pasha, Serena. He agreed he has my money. He doesn't have how to give. Yesha ayagala. Mbwayagala tutule. Mbumbere nyoto nedda olutalo lwo walutandika ne mukozi tanayogerwako wangu ba mu State House mu 2014 noleeta dona olwali okungobamu n'omwabuli kalungi konna n'omuwa ssente n'emisana ne mujongeza. But you think when you look at me, am I a fool? Immediately I left you powered the money mwamuwa ssente mpitirivu nnyo kubanga ekinene kigenze mukanyuze kasasiro. You resolve this man. But yagamba, can this man go? Do you know what happens to a rich Mirundi? Yes, you have tested the poor Mirundi if you think. Okungamba mbubatia ndi majaga Germany akabera mu neutral. But this man can join the opposition. He's a dangerous man. Yes, if you know that I have that special talent, this would be the reason to treat me well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Treat me well. Abankumire.